Mu disitulikiti Kumi Nandala Mafabi kakuyega mutandikidde mu ggombola y'ennyero gy'avudde okwolekera ebitundu ebirala okuli eggombola y'e Kadami ne Ogoma nga yonna kubyeyo enkuŋŋaana. Ono yaniriziddwa yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Kanyu mu kawunti Kumi nga buli obwedda we batuuka yasooka okwata omuzindaalo. Kumi abaayo basinga kwenyigira mu bya bulimi nga bettanira nnyo okulima muwogo n'omuceere wabula nga bali mu bweraliikirivu olwa gavumenti ebalaalika okubagoba mu ntobazi. We are aware, my brothers and sisters, that are chasing you from areas purported to be swamps for growing food like rice without alternative. I want to assure you, under my government, nobody will leave any area without being given an alternative. Mu kwogerako eri abantu mu nkuŋŋaana zaakubye mu bifo eby'enjawulo, Mafabi asabye aba Teso okusooka okwefumiitiriza ku bisuubizo gavumenti by'ezzeekola mu kitundu kyabwe nga tebannaba kuddamu kugyesiga ku mulundi guno. Our cattle was taken. If justice was here, why have they not implemented the court ruling, which showed that you people of Teso should be compensated your cows in form of money? Why doesn't he give money? He's doing it deliberately so that we vote him on the 15th and he says the Tesos are useless. Ono atuse n'okutegeeza nga NRM bwetakyalina nteekateeka ya kutwala ggwanga mu maaso nga y'ensonga lwaki batandise n'okusomola ebimu ku ebyo ebiri mu manifesto ya FDC. When I said that all the citizens are 60 years plus would be paid 60,000 per month, which is in our manifesto, and they will be paid until they meet their creator. I have heard him now saying that now they're also reducing the age to 65. Where have they been in 40 years? Akukulumidde n'abamu ku bakulembeze mu NRM abava mu Teso bagamba nti bakoze kyamaanyi okubisa abantu n'ekigendererwa eky'okwekkusa bokka na bokka. I had a speaker of parliament among Anita saying, we people of Teso and Karamoja, we don't demand anything from government because for her she's all right having made money now. She's saying all of you are right. Are you all right? So my sisters and brothers, I'm asking you that you are not all right. We need to change the government. Mu mbeera eno ab'Ekumi basabiddwa okulonda bannakibiina ki FDC okuli ne pulezidenti w'ekibiina Patrick Oboy Amriat olw'eddoboozi lyabwe lisobole okutuuka mu palamenti ko n'emitendera gy'obukulembeze obulala. I want to tell you, the people of Kanyum, that your seat has been vacant since Paul left it. And I want to tell you, people of Kanyum, it is important that we take back our brother Amriat. He's a trustful person, he keeps his word, and he will never betray us. The wave of Nandala Mafabi, I repeat, the wave of Nandala Mafabi is going to sweep across this country. Teso is going to fall. Bugisu is going to fall. You watch us in the next 1 month. You're going to see what the wave of Nandala is going to do in this region. Ebyokuwenja obuwagizi mu Teso Mafabi wakubiyimirizaamu olunaku olw'enkya ataddeyo mu kitundu kya Bugisu nga bwe watabaawo kikyuka wakuyiga abantu mu disitulikiti y'e Bududa olunaku olw'enkya.